akunamu amaje munda mu ggwanga erya Zimbabwe era yakola enteekateeka kyekiri omuganda kyagamba nti munnange kwewulira kekakola katya kekakuluma enteega Constantino Chiwenga yakuliramu amaje mu barracks ez'enjawulo okuyingira ku street z'ekibuga ekimanyiddwa nga Harare munda mu ggwanga erya Zimbabwe ogenda okukkakana nga munnange gavumenti y'omusamanyiddwa nga Robert Mugabe kinaagenda mu maaso n'okuba nga kijjukira gwagenda mu maaso n'okuba nga okiwuliriza November 2017 Robert Mugabe agenda mu maaso n'okuba nga amujjukira kubanga amagye gamusalako ne gasalako radio number twagenda mu maaso n'okwongera okuba nga munnange tubikuwa kaakati Constantino Chiwenga abakulu ndowooza bagenda okuyingira mu bukulembeze buno okutuuka mu bifo bino ebinene nga bagwayo dda ng'endwadde zigenze mu maaso n'okuba nga zibabala embiriizi atwaliddwa munda mu ggwanga erya Buyindi gavumenti ekakasizza eggulire lino nti ddala kituufu vice president mulwadde kaakati buliriza ne kano Emmerson Mnangagwa ye mukulembeze omujja ow'eggwanga erya Zimbabwe kibuga ekikulu Harare ebintu bigenda maaso n'okuba nga tebirinatereera bulungi olw'ensonga akyatema mpenda okulaba nga ennyanfa zonna ziri ezaalimu ku mulembe gwa Robert Mugabe zitereera ebintu tebinatambula bulungi amafuta galinga amafuta bannansi bagenze maaso n'okuba nga beeyiwa ku nguudo genda maaso n'okuba nga beekalakasa nga bagamba nti Emmerson Mnangagwa takoze kimala kaakati getufuna gategeeza singa Katonda akola enkyukakyuka munda mu ggwanga erya Zimbabwe omulundi omulala nate asuubirwa okudda mu bigere bya Emmerson Mnangagwa amanyiddwa nga Constantino Chiwenga ndowooza obulira ebintu bigenda mu maaso n'okuba nga bitambulira kakeeka so sigwa kuva kutandika kuba nga munange ekintu okyeripa wuliriza Constantino Chiwenga amaze ebbanga ddene nga mulwadde naye wabula wiiki ewedde emabega yagenda n'afuna obujjanjabi munda mu ggwanga erya South Africa byali bya mbumbu bya mpuni kaakati leero gavumenti tukakasizza nti Constantino Chiwenga agenze kufuna treatment agenze kufuna bujjanjabi ebweru w'eggwanga era agenze munda mu ggwanga lya Buyindi so singa agabadde gasoose okuba nga gafuluma nti yagenze munda mu ggwanga erya South Africa jjukira nti ne munda mu ggwanga erya South Africa eri ebitatambula bulungi naddala bikwatagana ku munda mu ggwanga lino erya Zimbabwe naddala omusajja amanyiddwa nga Constantino Chiwenga kaakati we naatwalirwa mu kibuga ekya Buyindi ekimanyiddwa nga New Delhi agende maaso n'okwongera okuba nga munnange afuna obujjanjabi oyo mu kujjukizako Constantino Chiwenga diiru zonna nga zikolebwa mu bw'amagye bagenda maaso n'okuba nga bamukkiririzaamu okukwatagana naye okulaba nga Zimbabwe efuna enkyukakyuka ono bagendanga mu maaso n'okuba nga bakwataganira omusajja Emmerson Mnangagwa aliko kati omukulembeze oluga lwonna olugenda mu maaso n'okuba nga lulikuba okulaba nga Robert Mugabe aggyibwa mu buyinza lutandikira baafuna obuwagizi okuva munda mu ggwanga erya China eno mu ggwanga erya China olukwe luva Constantino Chiwenga ali waggulu ku nnyonyi bamugamba nti batugambye tukukwate koye nti niyo amagye agali gakuuma ekisawo munda mu ggwanga erya Zimbabwe nemugamba nti tetusobola kuba nga tukuvaamu najja n'atuuka ku ttaka mu kutuuka ku ttaka enteekateeka ne zikolebwa amagye nga yatandika okuba avayo mu barracks okusalako eggwanga erya Zimbabwe atwaliddwa mu ddwaliro bwe gati munange twongera okuba nga tugafuna okuva munda mu ggwanga erya Zimbabwe Ssamazinga wa Africa Team Mama Africa mukwano we bali nnyo balidde ddala gwe wenna agenda maaso n'okuba nga otuwuliriza bwe nkujja munda mu ggwanga erya Zimbabwe kkiriza nkutwale munda mu ggwanga erya Libya mu ggwanga erya Libya amawanga ageegatta mu mukago gwa African Union gagenda maaso n'okuba nga gatudde munda mu ggwanga erya Ethiopia ekibuga ekimanyiddwa nga Addis Ababa okutandika okutema empenda okulaba ezimu mu nsonga zibagenze maaso n'okuba nga boogerezeganyako kwekuli eggwanga erya Libya kino kinaagenda maaso n'okuba nga kijjukira munnange ekyali munda mu ggwanga erya Libya kano Mama Gaddafi emyaka 42 gyagenda maaso n'okuba nga afuga eggwanga erya Libya yonna neeyiika paka omukulembeze ogenda maaso n'okuba nga munnange ava mu buyinza ate ne batakoma kumujja mu buyinza wabula n'okumusaanyizaawo ddala ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwa 10 2011 kano Mama Gaddafi teyalusimattuka
kati amawanga gano agegatta mu kago ga African Union batandise okuyita international conference batandika okutuula okutema empenda Libya tuddawo December tutya nti Libya egeze maaso n'okubanga etaaguuka naye nga ffe Abafirika kiki kye tugenze maaso n'okubanga tukola amawanga agawulira ddala 32 gagenda kwongera okubanga gatuula okutandika okutunuulira eggwanga erya Libya balabe nga Libya munnange egenda maaso n'okubanga etebenkera kino agenda maaso n'okubanga kijjukira 2018 omwaka ogwedde gwe tukubye emabega enteekateeka zaali zigenze maaso n'okubanga zikolebwa okulaba nga Libya egenda maaso n'okubanga eronda era amawulire gagenda maaso n'okubanga gafuluma ngo omutabani Saifi Islam Gaddafi yali atandise okutema empenda okulaba butya bw'asobola okubanga akomawo mu nkoma w'ennene akyalina kanvaali gyali naye ng'omusajja omu Russia bagenda maaso n'okubanga batema empenda ez'enjawulo kaakati amawanga gatudde African Union batandika okubanga balaba Libya ekomawo etya Secretary General Mwite Antonio Guterres Ssabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte agambye amawanga ga Africa bateekeddwa genda mu maaso n'okubanga batunuulira ggwanga ki erigenze mu maaso n'okubanga lifuna ennyanfa kino nno kyongera okubanga kiyamba n'agamu ku mawanga aga Arab League batunuulire Libya esobola okukomawo mu nkoma w'ennene okulabika nga buli kimu kyonna kitambulira ddala bulungi era nga tukyali munda mu ggwanga erya Libya naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Sabaha mu katundu kana aka Sabaha kabuga kakisangibwa mu kitundu ekye Benghazi ng'omulungi ali ku Facebook page Pan FM Uganda mukwano tuko twongera okubanga tugaziwa comments zo tuzeetaaga gilikinge gisharinge tugende maaso n'okubanga Mama Africa egenda maaso n'okubanga egaziwa ate waliwo ekijja naddala team Mama Africa waliwo ekijjaawo Mama Africa ng'ewezezza omwezi omwaka mulamba ku mpewo waliwo kapata akategekeddwa onaagenda maaso n'okubanga okafuna getwongera kubanga tufuna okuba mu kitundu ekimanyiddwa nga Sabaha mbadde nkugamba ekitundu kino Sabaha kisangibwa mu maserengeta g'eggwanga erya Libya naddala mu Benghazi eno Sabaha omutabani Saifi Islam Gaddafi enteekateeka nga zigenda maaso n'okubanga zikolebwa weeri ayagala okubanga ayitira okugenda munda mu ggwanga erya Niger mu ggwanga lino erya Niger ly'eggwanga mu maserengeta g'eggwanga erya Libya omutabani gyali agenda maaso n'okubanga waliyo amafuta Jeno atugamba agenda maaso n'okubanga akuliramu akatundu kano ak'Sabaha agamba waliwo essenjegero ly'amafuta bakiyita batya sozi bakiyita batya essengejjero ery'amafuta erimanyiddwa nga Salala komanda atugamba nti komanda amanyiddwa nga Ali Kanan agamba nti kati wali safe era gavumenti eri mu kitundu eky'e Benghazi ekulemberwa General Khalifa Haftar bebagenda maaso n'okubanga bakikuleka kati Libya etandise okweyubulamu nga yo okutandika okulaba Libya ezzeetya ku ntiko Ssemazinga wa Africa ngenda maaso n'okubanga munnange nga kuwa gwe wenna agenda maaso n'okubanga owuliza Pearl of Africa Radio program eyitibwa Kasenya munnange nno tebinaggwa kkiriza buterevu bulambalamba nkutwale munda mu ggwanga lya Congo mu ggwanga erya Congo munnange tebinnatereera gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga Felix Tshisekedi tannaba na kubugumya ku katebe tekannaba na kubuguma Martin Fayulu asabye amawanga agali mu African Union agatudde mu kibuga ekimanyiddwa nga Addis Ababa ekibuga eky'eggwanga erya Ethiopia abange mbasaba nina okwemulugunya nammwe mukimanyi abakulembeze abatuula mu mukago guno ogwa African Union mukimanyi Felix Tshisekedi yayita mu kamooli mbasaba mumuteekeko akazita ak'amaanyi tuddemu tulonde emyezi 6 mu maaso bannange akalulu abakulembeze omukulembeze tateekeddwa kuva eri ekintu n'alipira kiripire oteekeddwa okuyita mu process bulira Martin Fayulu bw'agamba Martin Fayulu asabye amawanga agali mu African Union agagenda maaso n'okubanga gatudde akalulu ke twalonda ng'ennaku z'omwezi 3 December 2018 bannange nammwe mwakiraba omusajja yagenda maaso n'okubanga yeekuubiisa ng'ali ne munne oli Joseph Kabila balina be bayogerezeganya mukimanyi kyaki ekimanyi bannaddiini bakimanyi munda mu ggwanga erya Congo basindika ba observers 4,000 basobole okujja okutunuulira akalulu nga bwe kaali emitwalo 4 bagisindika gisobole okujja okutunuulira embeera nga bwetambula nabo bakiraba ebintu tebyatambula bulungi nawangula akalulu kano naye nga munnange mumanyi embeera negenda maaso n'okubanga ekafuula bweti mbasaba mumuteekako akazita k'amaanyi era olunaku olwaleero
Felix Tshisekedi jali mu ggwanga lya Ethiopia because kati yemukulembeze omujja yemukulembeze elect akyali omujja mu kintu kino okutandika okutunuulira eggwanga amawanga nga abakulembeze batuula batya by the way batuula batya nga bateesiza amawanga gaabwe. Felix Tshisekedi jali Felix Tshisekedi yawangulira ku bitundu 38.5 ku buli 100 ate nga Martin Fayulu ebitundu 34.8 ku buli 100. Kakati Martin Fayulu agamba yawangulira ku bitundu 6 ku buli 100. Results abayaka kikoko ebyokulonda ne begatta ne Joseph Kabila okulaba nga Felix Tshisekedi awangula akalulu kano. Mbasaba mu myezi 6 bannange muddemu mututunulemu mutunulamu ennene tuddemu tubenga tulonda. Nalaba